الحمد لله الذي جعل تعاقب الليل والنهار عبرة لأولي الألباب. هو الذي فاضل بين الشهور والأيام، وجعل شهر رمضان من أفضل الشهور، ليله قيام ونهاره صيام. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام. فأما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد، فاعلموا عباد الله أن قد جاءكم شهر رمضان، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وصفدت الشياطين، فمن حرم بركته فقد خاب وخسر، ومن استغرق أوقاته بطاعة الله عز وجل فقد ربح وفاز. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متenda amajivuga Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala yafuula okukyukakyuka kw'ennaku n'emyaka n'ebiro nga ibratan li ulil albab, kyakwebuulirira eri abantu abalina amagezi. Tendereza Allah subhanahu wa ta'ala oyo yasukkulumya wakati w'ennaku n'emyezi, n'afuula omwezi guno ogwa Ramadan nga gwe gumu ku myezi egisinga okubeera egy'ekitiibwa era egy'ebbeeyi era egirimu ebirungi ebingi. Omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba awadde obulungi bwagwo aba yeesiimye, ate omuntu yenna aba afiiriddwa obulungi bwagwo aba afaaganyiddwa ku duniya ne ku akhira. Omwezi gwa Ramadani ekiro kyagwo kuba kuyimirira, emisana gwagwo kubeera kusiiba. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala okusaasira ebyengera n'emirembe ku lw'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'abantu b'ennyumba ye ne basahaba be wattabi'ina lahum bi ihsani ila yawmi ddin, n'abo abagenda okumugoberera mu bulungi okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuutira omwoyo gwange n'egyammwe tubeere nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga tukola ebyo Allah jalla waala bye yatulagira, n'okubeera nga tulekayo ebyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuziyiza okukola. Ibadallah, 10 asbab tata'allaku bi Ramadan. 10 asbab, ensonga 10 tata'allaku bi hadha ash-shahr al-mubarak, nga zikwatagana ku mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Al-amru al-awwal, ensonga esooka ku mwezi guno ogwa Ramadan: kana min al-mafrud liman adraka hadha ash-shahr al-mubarak an yashkura Allah azza wa jalla. Kibadde kigwana ku buli muntu yenna asiŋŋaaniddwawo omwezi ogwa Ramadani, Allah subhanahu wa ta'ala n'agumusiŋŋaanyawo nga waali mulamu, kimukakatako kimugwanira shukuru lilahi azza wa jalla, okubeera nga yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala ala tawfiqihi, okuba nti yamuwadde obusobozi liidraki hadha ash-shahru al-mubarak, okusinkana omwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadani nga waali mulamu. lianna ikhwanana alladhina kanu ma'ana fi sanati al-maadiya wa hum al-ana min ashabi al-qubur yatamannawna law adraku sa'atan min Ramadan. Kubanga mikwano gyaffe betwali nabo omwaka ogwaggwa, naye ng'olwaliro bwe twogerera bali mu ntaana zaabwe, Allah subhanahu wa ta'ala yabajjulula dda. Yatamannawna, beegomba, law adraku sa'atan min Ramadan, senga basiŋŋaanyeyo essaawa emu yokka mu mwezi ogwa Ramadan. Si Ramadan yonna, wabula kusiŋŋaana essaawa emu yokka ng'eri mu mwezi guno ogwa Ramadan. kubanga bo olwaliro wetwogerera bino gye bali mu ntaana zaabwe bamanyi obulungi n'obukulu
obuli mu kusiŋŋaanibwawo ekisiibo naye olwaleero ffe abaliwo wama yaqiruha illa alalimun batono nnyo abayinza okumanya obukulu bwokuba nti asiŋŋaanyiddwawo ramadaani nga mulamu naye abali mu ntaana bo bamanyi kati obukulu bw'okusiŋŋaanibwawo ramadaani nga mulamu era nabbi waffe muhammadin sallallahu wasallama kyobalaba okulaga obukulu bw'omuntu okuba nti oli mulamu n'obulungi bw'okuba nti okola emirimu nebikusiŋŋaana nga oli mulamu lumu sallallahu wasallama yali atambula n'ayita ku ntaana emu n'abuuza basahaba be yali nabo nti man sahibu hatha alqabr ani nanyini ntaana eno faqaalu li fulan ne bamugamba nti entaana yagundi ne boogera erinnya lye baali bamumanyi nabbi muhammadi sallallahu wasallama nabaga nti rakaatan ahabu ilaihi mima baqiya min duniyaku nabaga nti omusajja oyo waali mu ntaana awo kati era akabbiri zokka azaagala nnyo ŋŋanzi nnyo gyali okusinga mmwe kyemusigazza ku nsi yammwe amakulu obuwangazi bwe musigaza ku nsi bwe bumuteera wali n'okumuwala akabbiri zokka omuddu oyo asalawo okutwala akabbiri olw'obuzito obuzirimu era owekitiibwa nabbi muhammadin sallallahu wasallama okutulaga nti ffe abasiŋŋaaniddwawo ramadaani tulina ekyebbeeyi abantu kye batamanyi lumu owekitiibwa salawatullahi wasalaamu alaihi makulu ga hadithi era yagamba nti idha ahabba allahu abda allah subhanahu wataala bw'aba yagadde omuddu yuwaffiquhu lilamali salih amuwa tawfiiqi amuwa obusobozi n'amutuusa n'amusobozesa okukola omulimu omulungi allah amutuusa ku mulimu omulungi omuddu oyo n'agukola fayakhtimu bihi hayata naaba nga gwasembezaayo mu bulamu bwe allah bw'aba yagaliza omuddu w'ekirungi yuwaffiquhu lilamali salih amuwa tawfiiki n'amusobozesa n'amulaga omulimu omulungi nti ogwo oba n'amuwa obuwangazi n'agumutuusaako n'agukola naaba nga gwasembezaayo obulamu bwe allah n'amusiima olwaleero ramadaani neyinza okuba nga ya ramadaani yaffe esembyeyo ngaoba oliawo wetunayogerera bwe balyogerera bino mu ramadaani erijja nga ffe tuli mu ntaana zaffe era kyova olaba lituuli lmudda olw'obuwanvu bw'ebbanga eriri wakati wa ramadaani emu okutuuka ku ramadaani endala nabbi muhammadin sallallahu wasallama yatubuulira nti allah atuwaayo n'ekirabo eri omuntu allah gwe yawa obuwangazi n'ava ku ramadaani eyaggwa y'omwaka ogwaggwa nga mulamu ng'olwaleero atuuse kweno nga mulamu allah amuwaayo ekirabo kirabo ki nabbi muhammadin sallallahu wasallama yagamba assalawatu lkhams esswala ettaano ebbanga eriri wakati w'esswala okuva ku sswala okutuuka ku sswala endala waljumuatu ila ljumuati nebbanga eriri wakati w'ejjuma emu okutuuka ku jjuma endala allah n'akuwa obuwangazi obwo wa ramadaanu ila ramadana n'okuba nti allah yakuwa obuwangazi ku ramadaani eri nga wali mulamu neeno allah subhanahu wataala n'agikutuusaako ng'oli mulamu nabbi yagamba nti mukaffiratun lima bainahunna majtanaba alkabair rawahu muslim allah asangulako omuddu oyo gwaba wadde ekirabo ekyo obuwangazi obwo amusangulako amazambi agali wakati waabyo byombiriri allah akusangulako amazambi agali kuva ku ramadaani eri okutuukako obutuusi allah akusangulako ebyonono ebibaddeawo tusaba allah atuteeke mubadde bagenda okusangulwako ebyonono si kyekyokka majtanaba alkabair ebbanga lyamala omuddu oyo nga amazambi amanene abadde tagakola wahatta ate n'amazambi amanene ne bwaba omuddu oyo abadde agakola asobola okusaala akabbiri zokka neyenenya eri allah subhanahu wataala era nagwo allah subhanahu wataala nabeera nga agamusonyiye so omuntu asiŋŋaaniddwawo ramadan olwaleero ayina enkizo y'amaanyi omuddu omulala gyatayinza kutegeera okujjako nga bamaze okumujjukiza ne bamubuulira era kyova olaba basalafu saleh abatukulembera abalongoofu omu kubo bamulaba nga ramadaani eneetera okutuuka ng'ali ku ndiri mulwadde naye ng'amaziga gamuyitamu amayitirivu ne bamubuuza nti kyekikaabya lwaki okaaba n'abagamba nti ekinkaabya bian yasuuma saimun lillahi aza wajalla walastu minhum bagenda kusiiba abasiiba ku lwa allah subhanahu wataala basirimu bo wa an yaquuma alqaimuuna lillahi aza wajalla bagenda kuyimirira abayimirira ku lwa allah subhanahu wataala naye nga sirimu badde bagenda okuyimirira ndaba nga saayo na allah agenda kunzijamu omwoyo ramadaani egenda kutuuka nga maze okuva ku mwaliro guno gwensi nga tulukuka amaziga yolwokuba nti yamanyi obulungi obuli mu ramadaani nagamba nti abkani ekinkaabya bian yasuuma saimuuna lillah abaddu bagenda kusiiba ku lwa allah walastu minhum nga sirimu bo
wa an yaquma alqaimuna lillahi azza wajalla bagenda kuyimirira bayimirira ku lwa Allah subhanahu wataala nga sirimu abo bagenda okusobola okubeera nga bayimirira kyobola omuddu Allah subhanahu wataala gwasiŋŋanyizawo ramadani ku nsonga zaffe 10 ezikwatagana ku mwezi gwa ramadani kikkakatako okubeera nga weebaza Allah subhanahu wataala nogamba nti alhamdulillahi alladhi binicmatihi tatimmu salihat oba okugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin oba okwebaza Allah mu mbeera yonna gyoba osobodde okwebazaamu Allah naye ngaomwebaza lwakyengera kino kyobula ibn Uthaymin rahimahullahu taala yagamba nti omuddu yenna Allah subhanahu wataala kasitamuwa ekyengera neyeebaza ate era kiba kimaze okufuuka wajibu ku ye okuddamu okwebaza ekyengera ekyo ekyokutegeera nti ateekwa okwebaza okuba nti Allah akuwadde ekyengera neweebaza ekyo nakyo kigwana nti kwebaza kubanga abaddu ba Allah subhanahu wataala wa qalilun min ibadiya ash-shakur wa qalilun min ibadiya ash-shakur Allah aga nti batono nnyo mu baddu ba Allah abeebaza batono nnyo omuntu akiraba nga ki obviously yabadde alina okubeerawo era omwezi gwadde gulina okumusiŋŋaanawo naye ategedde neyeebaza abo be batono nnyo Allah subhanahu wataala yaga nti wa idh ta'adhana rabbukum Allah yalangirira naga nti la in shakartum bwemunaaba munneebazizza la azidannakum nja kubongera Allah ayinza okwongerayo obuwangazi olw'okumwebaza Allah ayinza okwongera emirimu emirala emirungi olw'okumwebaza wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid bwemunaaba muwakanyizza ebyengera byange Allah subhanahu wataala yagamba nti ebibonerezo byange bikakali baddu ba Allah tabaraka wataala al-amru thani ensonga eyokubiri ekwatagana ku mwezi guno ogwa ramadan yajibu liman adraka ramadan wa huwa hayy kikakata ku buli muntu yenna eyasiŋŋaaniddwawo omwezi ogwa ramadan nga mulamu an yaquuma bi afdali ibada wa ajalliha wa ahabbuha ila Allah azza wa jalla wa ahabbuha inda Allah azza wa jalla wa hiya ibadatu siyam ensonga eyokubiri ku nsonga 10 kikakata ku buli muntu yenna eyasiŋŋaaniddwawo omwezi ogwa ramadani guno nga mulamu okubeera nga ayimirizaawo ibaada esinga okubeera ennungi era nga ye Allah subhanahu wataala ibaada gyasinga okwagala mu kiseera kino ye ibaada eyitibwa okusiiba okusiiba ku ssaawa eno gwe gumu ku mirimu Allah subhanahu wataala gyasinga okwagala buli sizoni wabaawo Allah kyayagala olwaleero bwe babeera mu hijja mu mwezi gwa hijja gwa dhulhajji bwe gutuuka mu kiseera ekyo omuntu yenna alina akasente Allah asinga kumusanyukira nga ali mu hijja Allah asinga kumwagala nga akola hijja naye mu mwezi guno ogwa ramadan Allah subhanahu wataala mu ibadaati zonna ezikolerwamu ibaada Allah subhanahu wataala gyasinga okwagala era abantu Allah subhanahu wataala basinga okutunuulira n'essanyu be baddu abasobodde okubeera nga basiiba era omwezi gwa ramadan buli gusiŋŋaanawo ng'oli mulamu osabanga Allah jalla waala nakugirawo awaiq ebintu ebiyinza okukutataaganya n'otosobola kusiiba ng'obulwadde osabanga Allah nakugirawo obulwadde ne bulema kutataaganya kusiibako osabanga Allah subhanahu wataala nakugirawo safaari eŋŋendo ezitalina makulu ebintu byonna ebiyinza okukulemesa okusiiba mu mwezi guno osabanga owekitiibwa Allah subhanahu wataala nabikugirawo kubanga ramadan gwe mwezi gwokka Allah subhanahu wataala gwe yatulalikako okusiiba nga mulamba emyezi emirala ne bwoba osiibye tekikkakalako era nabbi saa sallam yalinga akiziiza basahaba tosiiba mwezi mulamba nabbi saa sallam yasiibanga nnyo omwezi gwe yasinganga okusiiba gwa shaaban naye yagusiibanga nalekayo obunaku era obutonotono naye omwezi gwa ramadan gwe mwezi gwokka Allah subhanahu wataala gwe yatulalikako okusiiba nga mulamba era aya eri emu yokka egulaaliko gusiiba awamu nekyo nga mu Qur'ani mulimu ayati endala eziraga okusiiba naye nyingi zisinga eri emu yokka Allah jalla wala jagati ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun eri emu yokka eraliko okusiiba naye zisigadde zonna nyingi mu Qur'an naye zonna ziraga kusiiba kwa sunna oba kwa mutango oba kusiiba kwaki naye tekuli aya ngeraga kusiiba kulamba so omwezi guno gwa ramadan buli muntu yenna Allah bwagukusiŋŋaanyaawo ng'oli mulamu oteekwa buteefu okubeera ng'osiiba kubanga Allah subhanahu wataala era yatulaga okubanga abantu emyoyo gyaffe egimu gitya ibadaati ng'okusiiba ng'okulumwa enjala Allah jalla wala natuga nti ayyaman ma'dudaati bannanga okusiiba nnaku mbale bubazi era twabazze dda olwaleero tubala obunaku bwasigadde bubale ayyaman ma'dudaati ennaku mbale faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra okujjako olinga abadde mulwadde
okujjako oli ng'abadde alina obuzibu oba abadde mu safaari oyalye ramadaani bweggwako asiibe. naye omuntu omulamu ali awaka atalina nsonga yonna kimukakatako okubeera ng'asiiba omwezi guno gwa ramadaani. olw'obulungi obuli mu kusiiba abawalimu bwe bajje batusomesa nga nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba hadisi abawalimu gye batusomesa entatera eraga obulungi bw'okusiima. nabbi saa sallam aga nti kullu amali buni adama lahu, buli mulimu gwonna omwana adamu omuntu gwakola gugwe. amakulu empeera z'omuntu ayasiibye, amakulu empeera z'omulimu gwonna gwe tukola ng'esswala nga zaka nga hijja zimanyikiddwa, zitandikira ku 10 okutuusa ku 7. nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti illa siyam, okujjako omulimu oguyitibwa kusiiba. fa innahu li, ogwo omulimu gwange, wa ana ajiz bi, nze ngusasula. allah jalla walaga nti omulimu oguyitibwa kusiiba mulimu gwange, nze mmanye empeera zensasula omusiibi. kiringa omuzadde bwabeera waka naawe abaana be nga bali 10 omutwalo nabaga nti mugabane 1,000 naye nga mulimu omwana asinga okukola obulungi emirimu, mulimu omwana omuwulize naga nti okujjako sula yesula temumuwa oyo nze mmanyi kyengenda omuwa, nze mmanyi kyenamusasula, nja kumweweera. sula abeera mugumu, abamanyi nti muzeeyi kyagenda okumuwa kisinga abalala bonna kibafunye. walillahi almathalu ala. allah subhanahu wataala butya bwagamba nti okusiiba mulimu gwange, nze mmanyi kyengenda okuwa omusiibi. kubanga buli muntu yenna aba yasiibye ku lwa allah subhanahu wataala. omuntu eyasiibye teri muntu asiiba kabandabe, teri. era kyobola mumanyi mu misiri omu yagamba nti okusiiba allah subhanahu wataala yakwesigaliza min sairi lamali, okuva ku mirimu gyonna egisigadde, kubanga emirimu emirala abantu bagikola ku lw'abantu. muntu asobola okugenda okukola hijja ajjuze erinnya lye, abe nti bampise haji bbanga ddene kangende nkole hijja. omuntu asobola okugenda okukola hijja olw'ekirala, abalala bagendayo kusuubula, abalala bagenda kukolayo byamaguzi. naye neswala omuntu asobola okusaala nawe kangende nsaala, abasiraamu tebaligamba nti siri musiraamu, kansaala abasiraamu tebaligaana okunziika. n'okugaba, muntu asobola okugaba olw'abantu bamulabe. naye okusiiba, sheekha agamba nti buli muntu yenna kasita asiiba aba asiibye ku lwa allah subhanahu wataala. lwaki? lianna saim, olw'okubanga omusiibi yatruku shahwata waladhata washaraba wa taamahu min ajili llahi azza wajalla. omuntu omusiibi alekayo emmere ye n'ebyobwagazi bwe, ebyokunywa, ebyokwesanyusa byonna nabirekayo ku lwa wakitiibwa allah subhanahu wataala. kubanga omuntu tasobola kutulimba nti yasiibye nga teyasiibye. ye ne mwanaga nti yasiibye, ani anaamanya nti yasiibye? asobola okugenda mu nyumba n'alya, asobola okweggalira mu dduuka lye n'alya, asobola okulinnya mu sitowa n'alya. buli muntu yenna abanga yasiibye aba yasiibye ku lwa allah subhanahu wataala. kyobola bempeera ekintu kyonna ekiyinza okutaataaganya sawumu yo, ekiyinza okukuba ebituli mu kusiiba kwo, kyewale. obuno obunaku obusigazde kyewalire ddala. nga whatsapp, lwali twajjirwa whatsapp ziyinza okufuukira ensonga ez'okukuba ebituli mu sawumu yo. olwaleero facebook, simanyi twitter, simanyi youtube, emikutu gyonna egiyinza okubeera nga gitaataaganya okusiiba kwo, gezaako okubeera ng'ogiggalirawo ddala, ogiwummuze. olw'okuba nti okusiiba, abamanyi bagamba nti ng'empeera z'okusiiba gye zikoma okuba nti nyingi, n'okufiirwa gye kukoma okubeera okungi. buli kyofiirwa mu ramadaani oba ofiiriddwa kinene nnyo kyotoyinza kuzzaawo. so buli kyonna ekiyinza okukuba ebituli mu kusiiba kwo, gezaako okulaba ng'okyewala osobole okulongoosa ramadaani eno. nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam amakulu ga hadithi emu yagamba bamulaba nabbi saa sallam olunaku lumu baali baziika sahabi omu. bwe baba bamuziika ne bamuteekayo mu ntaana n'atajaayo bulungi, nabbi n'abagamba mumugjeeyo. ne bamugjayo ne bamuzza embali g'entaana. nabbi saa sallam n'abaga nti muddeeyo lahadi mugiteme, mugigaziye. ne baddamu ne bagitema buto, ne bayoolayo ettaka, ne bagigaziya, ne bamuzzaayo, ne bamuteekayo. bwe bamala okumuteekayo, basahaba ne balindirira bamanye lwaki nabbi akoze ekyo ekikolwa. eyo nayo sunna nti omufu bayinza omumuteeka mu ntaana ate ne bamugjayo. nabbi saa sallam bwe yalaba nga basajja be balinga abatabuddwa, n'ababuulira lwaki akikoze. n'abagamba nti ekyo kyetukoze si sunna, naye inna allaha yuhibbu labda idha amila amalan an yutqinahu. ekitukozesezza ekyo, allah ayagala nnyo omuddu bw'aba akoze omulimu okubeera nga agulongoosa nnyo. allah ayagala nnyo omuddu alongoosa omulimu. tubadde tutereeza entaana eyo lwakulongoosa kifo muganda waffe wagenda, agendewo ng'agiddewo bulungi nga tetumunyigiriza bunyigiriza. n'olwekyo kubadde kulongoosa
kitegeeza okulongoosa omulimu kikulu nnyo mu busiraamu. Allah ayagala nnyo omuddu alongoosa omulimu. Kikakata buli muddu yenna okubeera nti olongoosa Ramadhaani yo ila alghaya, okutuukira ddala ku kyolaba nti kyekisembayo nti ngirongoosezza. Kubanga okusiiba kulina n'ebirala ebikugoberera. Gamba nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti liswaim farhatan, omusiibi alina ensanyuka za mirundi ebiri. Farhatun hina yaftur, okusanyuka kwasanyuka wano nga asiibulukuka. Eryo essanyu ly'omusiibi oba oyagala oddirabako libeerawo mu biseera by'okusiibulukuka. Era baganda baffe Abawarabu subhanallah ate bo kiyitirira, bayinza n'okukwata entene n'atandika ogibuusabuusa mu ngalo bw'ati ng'agikutte, oba lyenvu n'alisussa n'ayimirira nalyo n'abeera ku dduwaazi nga bw'atambula bwadde eno alindirira kimu baziine ng'essanyu lyalina ppitirivu. Era bw'oyagala okulaba obusungu bw'omuntu mutaataganye mu biseera by'okusiiba. Abaana abatali basiraamu baba haji muleke essaawa yakusiibuluka tomutawaanya. Essaawa eyo omusiibi ayina essanyu lyabeera nalyo ery'enjawulo. Naddaga nti wa farhatun hina yalqa rabba, era omusiibi ayina olusanyuka olwokubiri lwagenda okusanyuka olunaku lwagenda okusisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga mu bimu Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okumuwa gwe mulyango nabbi gwe yayogera gwe muwulira bulijjo mu hadisi ya Sa'd ibn Sa'd. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan, mu jjana mulimu omulyango gwanjawulo ku miryango gy'ejjana gwe baguyita rayyan. N'agamba nti yadkhulu minhu as-sa'imuuna yawma al-qiyama, bagenda guyingiramu abaasiiba bokka ku lunaku lw'enkomerero. Fa idha dakhalu ughliqu, bwe baliyingiramu gugenda kuggalwawo. Wala yadkhulu minhu ghayruhum siwah, tewali mulala yenna agenda guyingiramu. Era gugenda kukoowoola nga ku lunaku lw'enkomerero, aina as-sa'imuun, aina as-sa'imuun, aina as-sa'imuun. Abaasiiba baluwa, abaasiiba baluwa. Bwe baligwayo nga bayingidde khalas abaguggalawo, tewali mulala agenda kuguyingiramu. So baddu ba Allah tabaraka wa taala, guno mwezi gwa buvunaanyizibwa nnyo okuba nti omuddu ibaada eyitibwa kusiiba tagiragajjalira. Ekintu kyonna ekiyinza okukulemesa okubeera ng'okigirawo ddala. Naye kyannaku n'osiŋŋaana omuntu nga bamuwa erinnya lya ssula, bakadde be ne bamuzaalira mu busiraamu, n'atema emmere mu Ramadhaani. Omusiraamu nga yesula n'atema emmere n'ajjamu n'essaati n'atuuyana mu Ramadhaani. Abantu basiibye, abantu beewombeefu, nga gwe Muhammadi gwe ssula oli mu kifo wooli n'olya emmere. La ilaha illallah. Olwo oba kiki ogenda okutegeera mu busiraamu bwo? Kubanga omwezi gwetibwa Ramadhaani abantu bonna bagutegeera. Aya emu yokka ekyusa embeera yonna. Abanadamu ne bakyusa ennyambala, ne batuusa endya, ne bakyusa obugonvu, ne bakyusa buli kintu kyonna. Omuntu waba tategedde Allah mu Ramadhaani, wallahi aba ayina ekizibu ky'amaanyi. Abamanyi baffe bategeera obukulu bwa Ramadhaani. Imaamu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yagamba nti la a'lamu amalan, yagamba nti simanyiyo omulimu gwonna yataqarrabu bihi al-'abdu ila Allah azza wa jalla bifi'li ma amara wa tarki ma naha mithla as-siyam. Ibn Qayyim yagamba nti simanyiyo omulimu gwonna ng'omuddu asembera nagwo eri Allah mu kukola Allah bye yamulagira n'okulekayo Allah bye yamuziiza ogufaanagana okusiiba. Kikyategeeza Ibn Qayyim yagamba nti simanyiyo ibaada eshepinga muntu n'aba nga yeewala haramu, n'aba nga akola Allah bye yamulagira ng'omulimu ogwenkana okusiiba. Imaamu Ibn Baaz rahimahullahu ta'ala ye bwe yali ayogera ku kusiiba yagamba nti la a'lamu shay'an min al-fara'id, simanyiyo kintu kyonna nga kiri mu mirimu Allah gye yatulalikako okukola. a'zama Allahu ajrah, nga Allah yayinjiwaza nnyo empeera zaakyo mithla as-siyam, ekyenkanakana okusiiba 70 kharifa. Nayogera ekitundu ku hadisi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yayogera n'agamba salawatullahi wassalamu nti man swama yawman fi sabilillah, Nabbi yagamba nti omuntu okusiiba olunaku lumu lwokka mu kkubo lya Allah, lumu ng'abadde mu kkubo lya Allah n'asiiba, ba'ada Allahu wajhahu anin naari 70 khalifa, Allah agenda kwesambisa ekyenyi kye n'omuliro we gugenda okubeera ku lunaku lw'enkomerero ebbanga omuntu lyatambulira emyaka 7. Nolwekyo baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, fatuba lissaim, yesiimye omuddu Allah gwe yasobozesezza okubeera nga asiibye omwezi guno gwa Ramadan. Al amru thalith, ensonga eyokusatu baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala mu mwezi guno gwa Ramadan era enkulu ennyo, qira'atu ma tayassara laka min al-Qur'an walau bi aya, lianna Ramadan shahru al-Qur'an. Ensonga eyokusatu
mwezi guno ogwa Ramadan fubako nnyo omuddu wa Allah buli okusiŋŋaana ng'oli mulamu okuva ku lunaku olusooka osomeyo ekyo kyonna ekiba kikwanguyidde mu Qur'an walawo bi aya ne oba olina busobozi bwa kusoma aya emu yokka naye tokkiriza mu Ramadan okubeera nti olunaku luyitawo ne luggwa nga tosobodde kusomayo aya ne bweberi mu Qur'an. Wallahi oba ofiiriddwa kyamaanyi olunaku enjuba okuva eno neegwa nga tuli mu mwezi gwa Ramadan n'otosobola kusomayo wadde aya emu yokka bweti. Naye ng'osobola okusoma amawulire, osobola okukebera message eza WhatsApp buli lunaku okebera message ziri ku WhatsApp naye n'otokebera message mmeka eziri mu Qur'an. Allah zeyatuweereza mmeka eziri mu Qur'an message zotosobola kusobako naye nga buli lunaku okebera message eziri ku WhatsApp eziri ku Twitter n'ebirala ebifaanagana ku bwetyo. Lwaki tukubiriza nnyo abantu mu Ramadan okusoma Qur'an? Olw'ensonga nnya. Ensonga esooka lianna al-Qur'ana unzila fi hadha ash-shahr al-mubarak, olwokubanga Qur'ani mu guno omwezi ogw'ekitiibwa muyakkira. Allah subhanahu wa ta'ala muyagisiza shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala ganti omwezi guno ogwa Ramadan gwe mwezi ogwassibwamu Qur'an. Abantu olwaleero abatali bavunaanyizibwa balimu oluzunguzungu bakuza birthday party. Olunaku buli yazaalibwa bwe lutuuka ng'akuza birthday party. Eyo tetugirina mu Busiraamu, tewulina birthday party mu Busiraamu. Naye butya omwezi Qur'ani bwe muyakkira buli lwe gutuuka omuntu yali badde agulowoozaako nakusoma Qur'ani. Ekyokubiri, lwaki tusoma nnyo Qur'ani mu mwezi guno? Lianna Jibrila kana yati Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fayaqra'u ma'ahu al-Qur'an. Mu mwezi guno ogw'ekitiibwa Jibrilu yajjanga nesoma ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani, nga Jibrilu ejja netuulaawo Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atandika okusoma nga Jibrilu ewuliriza. Awamu n'ekyo nga Allah yali yamugamba dda nti sanuqri'uka fala tansa, tujja kusomesa Qur'an tojja girabira. Naye Jibrilu mu Ramadan yajjanga ekola omulaja ewuliriza omulaja gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutuusa n'omwaka Nabbi gwe yafiiramu. Jibrilu yakomawo emirundi ebiri, yajja mu 10 erisooka ne mu 10 eryasembayo nekomawo nemuwuliriza Qur'ani Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agisoma. So omwezi guno tusoma nnyo Qur'ani olw'okuba ekikolwa ekyo Jibrilu kyeyakola kyali kituyigiriza ti Qur'ani omuntu alina ogifaako ennyo mu mwezi ogwa Ramadan. Ekyokusatu ekituwaliriza okusoma ennyo Qur'ani olw'empeera empitirivu ennyo Nabbi zeyayogera eziri mu kusoma Qur'ani nti bwe ziba zikwataganye n'omwezi gwa Ramadan omuntu fakad rabiha ribhan azima, omuntu aba akikoze aba afunye empeera, aba agobolodde nnyo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera kusoma Qur'an yagamba nti iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawma al-qiyama shafi'an li ashabi. Bannaye musome Qur'ani, Qur'ani egenda kujja ku lunaku lw'enkomerero ng'ewolereza bannannyiniyo, ewolereza mikwano gyayo. Olwaleero oli mu bannannyini Qur'ani, olwaleero oli mu Qur'ani begenda okuwolereza, kuba Nabbi yagamba nti ekisiibo ne Qur'ani bigenda kuwolereza abantu ku lunaku lw'enkomerero. Oli mu bantu Qur'ani begenda okuwolereza. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadha'u bihi al-akharin. Allah asitula abantu n'abafuula ab'ebbeeyi olwa Qur'an, ate Allah subhanahu wa ta'ala nakkakkanya abantu nga tebalina value mu maaso ge era lwa butamanya Qur'an. Olw'obulungi bw'abantu abamanyi Qur'an, olw'eddala lye balina, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugazi wa Uhud yaziikanga abantu mu 5 mu 2 3 n'okudda waggulu. Naye bwe yabanga agenda okuziika abantu 2 mu 5 oba 3 yasookanga kubabuuza ayyuhuma ashaddu akhidan bikitabillah. Bano betugenda okuziika ani abadde asinga okumanya Qur'an, ani abadde asinga okwekwata ku Qur'an? Fa in ushira ila ahadin minhuma aw minhum qaddamahu fi lahad. Nabbi bwe bamulazanga ne bamugamba nti ono yabadde asinga nga gwasoose eno ku mwana Adaani ku kisenge, abalala bonna babeera mu mugongo gwe zaakazaako naddako naye nga owa Qur'ani yakulembera. Awamu n'okubanga bafu naye Nabbi yagamba tebenkana ne mubufu, owa Qur'ani yasinga. Kyobulaba ne mu swala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ya ummul qawm aqra'uhum bikitabillah, ateekwa okusaaza abantu, ateekwa okuba imaamu yatusinga okumanya Qur'an, atusinga okutegera Qur'an, yateekwa okutusaaza. Empeera eziri mu kusoma Qur'an, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti alladhi yaqra'u al-Qur'an, omuntu yenna asoma Qur'an wa huwa mahirun bihi, ng'agitegeera bulungi nnyo,
maa safarati lkirami lbarara ku lunaku lwenkomerero agenda kubeera wamu n'abebitiibwa bamalayika agenda kubeera nabamalayika bwagenda okubeera nga bwolaba abakulembeze bategeka emikolo ngaogwabaddeyo gwokulayiza abakulembeze ne babawo obutebe obwabwe naye olwayo ne bakuyita musajja wattu kalibbala ne bagamba nti entebe ye eryawo ogenda otunula eno nga bakulembeze neeno bakulembeze ne bakutuuzaawo wakati ekyo oyinza okiriirako niigi na 5 oga nti ndi musajja wa pulezidenti mwandaba ku kyalo bakuyita ku mikolo egiddako kubanga olifuuse munene just kutuula nabakulembeze naye nabbi saa sallam aga nti amanyi quran agenda kubeera wamu n'abebitiibwa bamalayika kunaku lwenkomero naga nti wallahi yaqra alquran wayatatau fi yani wahuwa alaihi shaq naga nti ate omuntu asoma qurani naye ngaemutawanyamu asoma nakomawo naddawo nakomawo naddawo yagamba nti falahu ajran era naye atagenda kuviiramu awo agenda kufuna empeera za mirundi ebiri ajru lqiraa wa ajru lmashaqa agenda kufuna empeera ez'okusoma quran nti yagezaako gisoma ate afune n'empeera ez'okuba nti yamutawanya qurani kiraga nti empeera zaayo toviiramu awo tewali muntu agenda kuviiramu awo era kibola allah subhanahu wataala aga nti ina alladhina yatiluna kitaba allah mazima abantu abasoma ekitabo kya allah quran wa aqamu sala ne bayimirizaawo essala wa anfaqu mima razaknahum sirran wa alaniya ne bawaayo nemu ebyo byetwabagabira mukyama ne mulwatu yarujuna tijaratan lan tabur abo be bali mukyamaguzi ekitagenda kubasala quran tesala yarujuna tijaratan lan tabur be bali mu business mu tijara etegenda kubasala liwafiyahum ujurahum yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur allah agenda bawo empeera zaabwe kunaku lwenkomerero ate abongere ne ku birungi ebyenjawulo kubanga allah musonyi nnyo ate allah subhanahu wataala yeebaza nnyo ensonga eyokuna etusomesa ennyo qurani lianna salaf abatukulembera abalongoofu kanu yahtamuna biqiraati lqurani fi hatha lshahr ihtimaman zaida abatukulembera abalongoofu bafangayo nnyo mu kusoma qurani ensoma kugamba bwemba njogedde mwabali wano muyinza nobutagikkiriza ensoma abatukulembera gye basoma mu quran bafangayo nnyo kusoma qurani olusomo olwenjawulo genda kubuulirako abamu naye ensoma gye basoma mu quran eyinza n'obutajja mu magezi goggwe bwemba njogera asooka abdullah bni masud yudhkaru anhu annahu kana yakhtimu lqurana fi 3 ayami min ramadan faidha dakhala alashhuru alawakhir kana yakhtimu lqurana fi kulli layla abdullah bni masud sahabi wannabbi yasomanga qurani mu ramadani buli lunaku 3 ng'agimalako mu ramadani bwe zayingiranga 10 erisembayo nga buli lunaku ateeka okumalako quran abdullah bni masud wakadhalika ubayi bni kaab kana yakhtimu lqurani fi kulli 7 min ramadan ubayi bni kaabi ye buli lunaku 7 yamalangako quran tamim ddari sahabi wannabbi tamim ddari yalinga kana yakhtimu lqurani fi kulli 8 min ramadan yamalangako quran mu buli lunaku 8 wakadhalika attabiuna n'ababagoberera qatadatu rahimahullahu taala kana yakhtimu lquran fi 3 ayami min ramadan qatadatu rahimahullah yalinga asoma qurani mu nnaku 3 mu ramadan nga buli nnaku 3 amalako kitegeeza buli lunaku yali asoma ejuzu 10 buli lunaku ng'asoma ejuzu 10 buli lunaku ng'asoma ejuzu 10 faidha dakhala al ashhuru al awakhir bwe zayingiranga 10 erisembayo nga liyingidde kana yakhtimu lqurana fi kulli layla nga buli lunaku amalako quran nga buli lunaku amalako quran bwe boogera ebigambo ebyo biza n'okwewuunya nga olabanga ebitasoboka naye bangi nnyo mu batukulembera eyo ye besi kwe basomeranga quran bwe batyo wakadhalika aishatu radiallahu anha abakyala bambagayala aisha radiallahu anha yasomanga qurani ma baina alfajiri faidha talaat lshams nalyoka yebaka okuva ku salati subuhi ngaasoma quran enjuba bwe yagiranga bweti neyimuka ngalyoka awummulamu nga yebaka n'abaddako bonna abalongoofu imamu lbukhari muhammad bni ismail rahimahullahu taala imamu bukhari yalinga asoma qurani mu ramadani fi kulli layiri mu kiro ng'ayimuka obudde nga bunaatera okukyeyo n'asoma min nisfin ila thuluth ng'asoma haafu oba ng'asoma ejjuzu 20 wayakhtim inda al iftar n'amalirizanga qurani ng'okusibuluka kunaatera nga buli lunaku amalako qurani mu ramadan imamu bukhari ng'ekitundu ekinene akisoma mu budde obwekiro
ate bwe baba banatera okusibulukuka ng'amalayo ejjuzo 10 eziba zisigaddeyo oba ejjuzo 15. Imamu Bukhari bw'atyo bwe yasomanga Qur'ani buli lunaku. Imamu ani? Imamu Shafii rahimahullahu ta'ala. Rabi'u ibn Sulaimani ayogera ku Shafii, ayogera nga ajja ku Shafii yennyini, agamba nti kana yakhtimu 30 khatman fi ghayri Ramadan wa fi Ramadan 60 khatma siwa ma yaqra'u fi as-salah. Yagamba nti Imamu Shafii ye bwe kyayingiranga ekisiibo mu myezi egitali gya kisiibo yamalangako Qur'ani buli lunaku mu mwezi emirundi 30. Yagamba nti ate bwe kyayingiranga ekisiibo Imamu Shafii yamalangako Qur'ani mu kisiibo kimu omwezi emirundi 6. Kitegeeza buli lunaku nga Imamu Shafii asoma Qur'ani mmeka? 2 buli lunaku. Buli lunaku nga amalako Qur'ani emirundi 2, buli lunaku amalako Qur'ani emirundi 2. Subhanallah, abo baatukulembera mu kusoma Qur'an. Wakadhalika n'abalala sisobodde kumenyera bangi basoma Qur'ani ku nsoma gwe gyotoyinza na kutasawwara. Imamu Bukhari, Imamu Shafi, Imamu Ahmad, Imamu Abi Hanifa Ramadhani bwe yayingiranga tebaddangayo kusomesa fiki, kufuna wuzu, kusaala, kuwasa, byonna babiwummuzanga ne batandika okusoma Qur'an. Imamu Ahmad yagambanga nti hadha shahrul Qur'an, guno mwezi gwa Qur'an, tetulina birala bitulina kusomesa. Era Imamu Ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala ye yalinga agamba nti shahru Ramadan, omwezi gwa Ramadan, shahrul it'am, shahrul Qur'an wa it'am at-ta'am, mwezi gwa kusoma Qur'an na kuliisa mmere. So badi Allah tabaraka wa ta'ala mufube nnyo musome Qur'ani akoko na kabaka ko sobodde mu mwezi ogwa Ramadan. Tunuulira betugoberera betwagala okuyingira nabejjana ensoma gye basoma mu Qur'an. Sahabi wa nabbi ayitibwa Uthmani radiyallahu anhu, mukyala we yennyini anyumya olunaku lwe batta Uthmani, yagamba nti qataluhu, bamusse Uthmani wakad kana yuhyi al-layla kullah, naye ng'ekiro kyonna kyemmumanyiko abadde ayimirira n'asaala, wa yakhtimu al-Qur'ana fi raka'a, Qur'an nagimalako mulaka emu, Qur'an nagimalako mulaka emu. Mukyala we yennyini yakimwogerako, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tekikwewuunyisa. N'abalala bangi bakyogera ku Imamu gundi Sahabi wa nabbi Uthman ibn Affan ng'ayimirira mulaka emu agenda okutama nga Qur'ani amaze ogimalako. So badu ba Allah tabaraka wa ta'ala, point eyokusatu enkulu ennyo mu mwezi guno gwa Ramadan, shahrul Qur'an, shahru tilawatil Qur'an, kusoma Qur'an. Point eyokuna, anna Ramadana shahrul qiyam, omwezi guno gwa Ramadan mwezi gwa kuyimirira. Guno mwezi gwa kuyimirira kiro, mwezi gwa kusaalako kiro. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, oyinza okuba badde tosaala okuva ku mwaka guli, okuva ku kisiibo, naye kino nekikusiŋŋaanawo, fubako nnyo olabe ng'osaala solatu tarawih, fubako nnyo olabe ng'osaalako ekiro. Allah subhanahu wa ta'ala abaddu be yayogerako abagenda okuyingira ejjana, ebimu ku bitendo bye balina yagamba kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, bebakako katono ekiro, wabil ashari hum yastaghfirun, obudde bwe buba bunaatera okukya ne bayimuka ne batandika okwegayirira Allah. Abatukulembera abalongoofu tebasobola kubeera nga beebaka mu mwezi guno ogwa Ramadan, tebasobola kubeera nga beebaka mwezi ogwa Ramadan. Nabbi wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, yasaazaako basahaba be ennaku 2 oba 3, naye kimwogerwako nti yabasaaza nabbi ennaku ze yajja okubasaaza, yasaaza olunaku olwasooka n'ava ku isha n'abatuusa mu ssaawa nga 4, n'akomawo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'abasaaza olunaku olwokubiri n'ava ku isha, bagamba n'abatuusa ssaawa nga 6, yabatuusa mu makkati g'ekiro nga bakyasaala ekiro. Omulundi ogwokusatu bagamba yakomawo owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam n'abasaaza ekiro okutuusa lwe baatya nti ddaako eyinza okubayitako. Luza baali musaameka baatya nti neddaako erabika egenda kuyita nga tugenze wala nnyo, nga nabbi atusaazizza kiwanvu. Ate olwalira abantu bangi bakomplaininga imaamu basaaza nnyo. Tayib, kirungi omuntu imaamu oba tawanvu ya nnyo bantu basaaza, naye bwe babeera nga abantu bakkanyiza ku kigero kye balina okusaaza oba okusaala ne bakkanya nti balina kusaala jjuzu, wallahi tewali mutawaana bagisaala, kubanga guno omwezi gwa kuyimirira. Bwe bakkanya nti basaaze ejjuzu era nga bagisobola ogiyimirira, yimirira. Nga n'embeera esinga okubeera ennungi mu kusaala salatu tarawih ye muntu okuyimirira ne imaamu okutuusa imaamu lwatoola salaamu.
waliwo abantu enkola gyebakola gyebatandikawo asalako ejjuzu erakanya oba 8 nagenda. Sheikh Ibn Uthaymin yagamba nti eyo enkola abasiraamu gyebatandika okukola esinga okubeera embi. Lwaki? Kubanga bafiirwa empeera. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeyogerako, nabbi yagamba nti man qama ma'a al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layl. Yagamba nti omuntu bwayimirira salatu tarawih ne imam okutuusa imaamu lwatoola salaam awandiikibwako ekiro kyonna nti abadde asaala. Ne bwataddayo kusaala nayimuka ekiro n'asoma dduwaaze, nayimuka ekiro n'asaalira nabbi, nayimuka ekiro n'aleeta adhikar, nayimuka ekiro n'asoma busomi Qur'an, ekiyitibwa kusaala olwo olunaku Allah aba yakimuwandiiseeko dda. Naye abantu basalako era akantonotono subhanallah ne bagenda. Abalala babeera mu tarawih nga bazannya buzannyi, babeera beebase, abalala babeera mu ssimu zaabwe. La ilaha illallah. Guno omwezi abaatukulembera baagukozesa mu kukiyitibwa okuyimirira, ekiyitibwa okusaala ekiro. Era kyovalaba Hasanul Basri rahimahullahu taala yagamba nti ma taraka abdun qiyama al-layl illa bidhanbin adhnaba. Yagamba nti omuddu tayinza kulekayo kusaala kiro. Omuddu nitumulaba nga tasaala ng'essola y'ekiro emukalubira, yagamba nti okujjako aba alina ezzambi lyakola, kubanga amazambi ganafuya omubiri gw'omuntu. Omuntu bw'alemerera okusaala yagamba nti aba alina ezzambi lyakola, aba agwanako ekyekinga. Kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yuthni, yalinga asuuta ku bantu abasaala. Wakadhalika kana yadhummu ala man la yakumu al-layla. Era nabbi yalinga avumirira abantu abatasaala kiro. Lumu yagamba sahabi namugamba nti la takunu mithla fulan, tobeeranga gundi. Kana yakumu min al-layl fataraka qiyam al-layl. Yali ayimirira ekiro, ekyavaamu ebyokuyimirira ekiro n'abirekayo. Waliwo abantu nga basaala mu 10 erisooka, 10 eryawakati ne bagenda tebaddayo kulabikako. Abalala bayinza okusaala ezisembayo, naye nabbi yagamba tobeeranga gundi. Yali asaala ekiro, ebyokusaala ekiro n'abivaako. Ate yali asuuta abantu abasaala ekiro. Yagamba nti ni'ma Abdullah, ni'ma ar-rajulu Abdullah, ni'ma ar-rajulu Abdullah. Abdullah musajja mulungi. Yali agamba Abdullah ibn Umar, yali mwana, yali akyalina mwana muto tanaweza myaka 15. Naye yagamba nti ni'ma ar-rajulu Abdullah, Abdullah oyo musajja mulungi. Law kana yakumu min al-layl, kale senga yali ayimukako ekiro n'asaala. Abdullah yagamba nti fama taraktu qiyama al-layl mundu sami'tu dhalika min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nti saddayo kuleka kuyimirira kiro n'olunaku n'olwo okuva lennawulira nga nabbi anjogeddeko ekigambo ekyo. Ekitegeeza kyali kibuzaayo bulungi bwange okujjula just kusaala busaazi kiro, khalas teyaddayo kuleka salatul layl. So guno omwezi baddu ba Allah tabaraka wa taala, mwezi gwa kuyimirira salatul layl, gwa kuyimirira kiro, gwa kuyimirira ng'abantu bonna beebase. Gwe n'oyimuka n'osoma Qur'ani ne weegayirira Allah n'obeera ng'omusaba buli kyonna ky'obeera oyagala. Ensonga ey'okutaano, shahru Ramadan shahru du'a. Omwezi ogwa Ramadan mwezi gwa kusaba. Subhanallah, ku nsonga y'okuyimirira ekiro olaba waliwo mu baakulembera abalongoofu, waliwo omu kanu yatamannawna albaqaa fi dunya min ajli qiyam al-layl. Baali beegomba okusigala kuno ku nsi nga balamu olw'ensonga emu kusaala kiro. Omu ku baakulembera abalongoofu yagamba lawla qiyamu al-layl lama tamannaitu albaqaa fi dunya. Yagamba nti senga sisola ya kiro saaleegombye kusigala kuno ku nsi, naye obulungi bwe mmanyi mu sola y'ekiro, subhanallah, neegomba Allah mpangaaze nsigale nga nkyasaalako ekiro. Yeegomba okubeera ku nsi lwa nsonga emu kusaala. Shahru Ramadan shahru du'a, omwezi gwa Ramadani mwezi gwa kusaba. Wa mimma yadullu ala dhalika anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ayata ad-du'a fi wasati ayati siyam. Ekikulaga obukulu bw'okusaba mu mwezi ogwa Ramadani, Allah subhanahu wa ta'ala yaddira aya era aliko eyogera ku dduwa n'agiteeka wakati mu ayati ez'okusiiba. Abamanyi obulungi olulimi oluwarabu ne mu luzungu in fact gyekiri, bw'oba obadde owandiika sentence ng'emboozi oginyumya n'otuuka mu makkati mu mboozi nga waliwo ekigambo ky'oyagala otuteekamu nga si kya mu mboozi omwo, bateekawo akasaze n'okiwandiika, ne baddawo ne bateekawo akasaze n'owandiika. Kiba kitegeeza nti kino ekiri wakati w'obusaze obubiri kiyingiddemu buyingizi mu mboozi, ng'omuntu bw'anaagamba qala Uthmanu radiyallahu anhu kadha wa kadha. Ekigambo kino radiyallahu anhu tekiri mu bigambo Uthmani byagenda okwogera, kitegeeza kiyingirawo buyingizi. Era ebiseera ebimu baba bawandiika nti qala Uthmanu ne basazaawo, radiyallahu anhu ne basazaawo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al-mathalu al-a'la, Allah jalla waala yaddira aya ey'edduwa n'agiteeka wakati mu ayati ez'okusiiba.
ngaomuntu bwabadde alina byababuulira bwaba muntu nabagamba nti kansooke mpiseewo ka point kano ate nkabagambe. Allah subhanahu wataala yayogera kukusiiba okuva ayati gyezitandikira ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Nakkirira bwe yamala nawummuzaamu nagamba ti waidha saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun thumma 'ada ila as-siyami faqala uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Allah yayimirizaamu naga nti abaddu bange bwe baba bakubuuzizza ku binkwatako nze ndi kumpi nnyo nabo, nyanukula nnyo kusaba kw'omusabi bw'abeera nga nsabye. falyastajibu li waliyu'minu bi, banukule omulanga gwange banzikirize bajja kwesiima. bwe yamala Allah naddayo kusiiba nagamba nti mukkiriziddwa ekiro ekyokusiiba okudda eri bakyala bammwe, naye ng'ayisizaawo awo ekiyitibwa edduwa. abamanyi bagamba nti tanbihan lakum, ekyo Allah yali abazukusa kubaga nti abange buli lwobeera nga wasiibye fubako nnyo okubeera ngaosaba. nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye nakitujjukiza wayinza okubaawo abeerabira era nabbi naye agamba nti thalathu da'awat la turaddu. nabbi agamba nti edduwa za mirundi esatu teziddizibwayo. abantu ba mirundi esatu bwe basaba kyebasabye Allah akibawa. wadhakara minha nabbi nayogera mwezi edduwa da'wata as-sa'im, edduwa y'omusiibi. edduwa y'omusiibi yemu ku dduwa ezaanukulwa. omuddu gyatateekeddwa kubeera nti alagajjalira. abamanyi abamu batuka n'okulaba nti akaseera omuntu kasiibulukiramu ke kasinga okubeera akalungi newankubadde abalala tebakiraba, baga nti omuntu yenna yasiibye buli wonna wayagalira ddala okusaba abeere ng'asaba. buli wonna omusiibi wayagalira okusaba abeere ng'asaba, newankubadde abamanyi abamu bafaayo nnyo ku kaseera k'okusiibulukukaabo. omusiibi edduwa gy'ayina eyanukulwa Allah subhanahu wataala. so omwezi gwa Ramadani mwezi gwa kusaba, ofunayo akadde n'otuula wabbali n'osaba Allah subhanahu wataala. ensonga y'omukaaga enkulu era mwezi guno ogwa Ramadan, anna Ramadan shahru al-i'tikaf, omwezi ogwa Ramadani mwezi gwa kukola i'tikaf. i'tikaf kitegeeza ki? i'tikaf kitegeeza omuntu okuwaayo obudde n'ojja otuula mu muzikiti ng'otuddemu ku lwa Allah subhanahu wataala, nga totuddemu lwa nsonga ndala yonna wabula otuddemu ku lwa Allah. kyolaba olw'obukulu bwa i'tikaf Allah yatugana n'okubeerawo enkolagana yonna ne bakyala baffe. bw'oba wasazeewo okukola i'tikaf Allah yaga nti wala tubashiruhunna wa antum muakifuna fil masajid, temugezaako okusanyusa bakyala bammwe ng'ate muli mu i'tikaf, mwakoze i'tikaf mu muzikiti. omuntu akoze i'tikaf awummuza ebintu by'edduniya ebisinga. kyobula abamanyi olw'obukulu bwa i'tikaf baga nti omuntu akola i'tikaf bafukahawo abamu bagamba takkirizibwa nagenda kuziika, takkirizibwa kuva mu i'tikaf genda kulambula mulwadde okujjako ava mu muzikiti ng'agenda kufuna wuzu n'akomawo. ate i'tikaf bw'ebeera ekolebwa tekitegeeza nti kyatteeka nti ekolebwa kiro kyokka ng'abamu bwe bategeera. i'tikaafu osobola ogikola emisana, ate i'tikaafu era si tteeka nti ogikola lunaku lwonna. osobola okusalawo noga nti i'tikaafu ngenda ogikola okuva ku asiri okutuusa ku kusiibuluka, obwo bwe budde bwengenda okukola mu i'tikaafu. osobola oga nti i'tikaafu ngenda gikola okuva ku subuhi paka ssaawa 6. i'tikaafu osobola ogikola wonna wooba oyagalidde, kassa gubeera nga omuzikiti gusaala ejjuma nejjama okusinza ku kigambo ky'abamanyi abasinga obungi. okoleramu i'tikaafu. i'tikaafu si kujja kwebaka ng'abantu abamu subhanallah. aliwo omuzikiti ogumu gwe nagendako mu Ramadani emu, ngenda okutuuka mu muzikiti ng'ekiri muli la ilaha illallah, ng'abasiraamu bonna bafuluuta, baleese blanketi zino ennene, n'aleeta piremu endala eri ku bigere, endala eri ku mukono, endala eri eno mu maaso, nga bonna bafuluuta. nebaga nti muli kuki? nebaga tuli ku i'tikaafu. nebaga nti nedda, mugambe tuli mutulo, kubanga tewali njawulo ya muntu yeebase waka na yeebase mu muzikiti. tewali mpera za kwebaka mu muzikiti. mugende mwebakire ddala waka. seeka tubadde mu i'tikaafu yaffe baleese fulasika ng'olweteekateeka lwebeeteeseteese. omulala yaleese engege, omulala ebigere, omulala n'aleeta gonja, fulasika zisimbe layini, baalinga abagenda ku jihaadi. i'tikaafu subhanallah omuntu yeewaayo obwo obudde ku bukola ibaada, kusoma Qur'ani, kuleeta adhkar, kusaalira nabbi, ebyo byokka byabeeramu. kubanga mubataabi abatukulembera bayogerangako nti omu yayimukanga n'asaala okuva ku subuhi paka ku dhuhuri, abalala nga basaala okuva ku dhuhuri paka ku asuri, nga bali mu muzikiti basaala sunna zaabwe. i'tikaafu temubeeramu mboozi. abamanyi batuka n'okubuuza emboozi zino ez'edduniya
zikkirizibwa mu itikaafu oba tezikkirizibwa? Abamanyi baga nti la, emboozi okujjako ng'erina omuntu kyakubuuza kya mugaso, ekyo kyokka kyekikkirizibwa mu itikaafu. Naye ekitali kya mugaso, emboozi tebanyumizaamu muzikiti. Wakadhalika n'obulungi bwa salatu tarawih gyenva okwogerako, salatu layiri, abantu abamu era tebagimanyi kiki kisingana kigamba kino kyenkana ki, kino kyenkana ki. Kathiru min annas yahtamuna bisalatu layl wayatasahaluna ani lfaraid, ani salawati lmafruda. Abantu bangi nnyo olw'obutamanya nti muno nkoleramu ki, mu kifo kino kyekigwana. Abantu bangi bajja ne basala salatu layiri gye muyita tarawih, ne babeera bangi nnyo ne bajjula. Ate ku dhuhuri ne asiri ne batasaala, ne babeera ku mirimu gyabwe, ne batalabikako mu jama. Sheikh waffe omumanyi Allah mukuume ayitibwa Muhammad Shinqiti yagamba nti eswala ya dhuhuri emu endaalike oba ya asiri okuyitako ne bw'osaala salatu layiri ez'ekisiibo kyonna tosobola gyenkana, tosobola gyenkana. Swala ey'emu ya jama fardu emu nekuyitako n'osaala ekisiibo kyonna nga tewali tarawih n'emu yakuyiseeko, toyinza kufuna mpeera nga za muntu asadde jama. Kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba omuddu talina mulimu gwayinza kusembera nagwo nnyo gyendi. Allah yagamba nga ngwagala nnyo mimma ftaradtuhu alayhi, ng'omulimu gwe namulalikako. Teri muddu mulimu gwayinza kukola ne gumusembeza nnyo wa Allah ng'omulimu Allah gwe yamulalikako. Eswala ya fardu ndaalike, dhuhuri ndaalike, asri ndaalike. So salatu tarawih awamu n'obukulu bwayo omuntu bwagireka y'omulundi talina musango gwafuna. Naye salatu jamaa, okusaala eswala ya dhuhuri n'ogirekera ddala n'otogisaala, asri n'otogisaala, abamanyi abasinga obungi nasiisi w'abamanyi bagamba ekisiibo tekikkirizibwa eri omuntu atasaala ng'asiiba. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba fa in taabu wa aqamu ssalata wa atawu zakata fa ikhwanukum fi ddin. Allah yagamba nti bwe banaabera beenenyezza ne bayimirizaawo esswala ne batoola ne zaka, olwo babajja kuba baganda bammwe mu ddiini. Kitegeeza bwe batasaala, bwe batatoola zaka tebaba baganda baffe, amakulu tebaba basiraamu. Abamanyi abasinga kye bagamba ti omuntu yenna bw'aba nga asaala, bw'aba nga asiiba naye nga tasaala, khalas ekisiibu talina, alina kumala kwenenya then alyoka atandika okusiiba nga yenenya ki, nakuyimirizaawo swala. So baddu ba Allah tabaraka wa taala, omwezi ogwa Ramadhan fadhairu zaagwo mulimu okubeera nti omuntu ayimirira itikaafu, akola itikaafu, ajja mu muzikiti n'atuula. Basahaba bagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashar al-awakhir min Ramadan. Nabbi yajjanga 10 erisembayo mu Ramadhani n'akola itikaafu mu muzikiti. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi, oluvanyuma bakyala be nabo ne bajja ne bakola itikaafu oluvanyuma lw'okufa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegeeza n'abakyala nabo bakola itikaafu, abakyala nabo bajja ne bakola itikaafu mu mizikiti olw'okunoonya empeereza eri mu itikaafu. Yakulu Ibn Shihab az-Zuhri, Ibn Shihab az-Zuhri yagamba omumanyi omu ku baakulembera abalongoofu ennyo abaasoma kumpi ku basahaba, yagamba ajaban li muslimi kaifa taraku itikafa wama tarakahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam mundu dakhala almadina hatta qabadahu Allah. Ibn Shihab yagamba nti abasiraamu beewuunyisa ngeri ki gye baalekayo itikafu ne bagiragajjalira ne bagigayaalirira nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyalekayo itikafu okuva lwe yayingira e Madina okutuusa olunaku lwe yafa. Bw'oba olwali tonnakola ku itikafu, zino ennaku eziddako fubako nnyo ofuneyo akadde okawe Allah, otuule mu muzikiti osabe Allah, oyogere ebizibu byo, okole adhikar, buli kimu ng'okikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Awamu n'enjawukana eziriwo mu bamanyi bammwe ab'e Uganda bize mumanyi n'abamanyi abakulembera bazoogerako itikafu gyeri muzikiti gyonna oba teriyo muzikiti gyonna. Naye ng'ekigambo ky'abamanyi abasinga kuba nti itikafu mu mizikiti gyonna egisaala jama n'ejjuma ekolebwamu. Ensonga endala ey'omusanvu mu mwezi guno ogwa Ramadan, shahrul umra, mwezi gwa kukola umra, liman yassara Allahu amra, eri omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwaba asobozesezza n'amuwa obusobozi obugenda okukola umra. Awo oyinza obutasobola mulundi guno naye Allah n'akuwa omwaka ogujja ne kusinga nange olina ssente, subhanallah, ofubangako n'ogenda n'okola umra mu Ramadani. Umra ya Ramadani eyina enkizo y'amaanyi okusinga umra ekolebwa mu myezi emirala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba al-umratu fi Ramadani ta'dilu al-hajj ma'i. Omuntu okukola umra mu Ramadani yenkanankana omuntu akoze hijja nga tuli nange.
umra ya ramadani yenkanakana hijja amakulu nabbi yakola hijja emu kiba kitegeeza bwogenda nokola umra mu ramadan obange yali mu hijja emu nabbi gye yakola naawe oba mwoli empeera zofuna so allah subhanahu wataala bwakuwanga obusobozi baganda baffe abasinga olwaliro basitudde abala basitudde eggulo nebagenda okubeera nga bakola umra kubanga umra eri mumwezi guno ogwa ramadan subhanallah umra yenkanakanya hijja gyokoze ne nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga ate nabbi yatuga tabiu baina alhajji wal umra mugoberaganye nga hijja ne umra allah bwakuwanga obusobozi genda okole umra ate ogoberezeeko hijja kubanga byonna bigoba obwavu nga bwolaba omuvubo bwe gugoba obutwa nga gugujja ku kyuma obutalavu ku kyuma ensonga ey'omunaana mu mwezi guno ogwa ramadan anna ramadan shahru sadaqa shahrun yatanafasuna fihi dhawi lfadli walata fi lbadli walata faman wassaa allahu amrah falyunfiq allah subhanahu wataala guno omwezi yagutuwa mwezi gwa ramadani mwezi gwa kugaba era omuntu mu kisiibo okusiiba nga tagaba abatukulembera abalongofu bamwewuunyanga nnyo ngaomuntu ali mu kisiibo nga tagaba nga tasaddaaka mu ramadani omuntu alina kutandikira ku bantu baabawaka nobaliisa mu ndiisa ey'enjawulo nobaliisa bulungiko okusinga mu mbeera endala okujjaku ngaembeera si nnungi then nolyoka ofuluma ku beŋŋanda ku bakadde bo ku banaku olaba n'abasaba obusabi abatali basiraamu bateekako obukofiira abala ne beesiba obukaaya kubanga bakimanyi guno omwezi ogwa ramadan mwezi gwa basiraamu kugaba omuntu yenna obutagaba subhanallah bayewunyisa kana nabiyukum muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajwada nnas wa ajwadu ma yakunu fi ramadan nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam bagamba yali musajja ekimwogerwako kana ajwada nnas yali musajja mugabi ate we yasingiranga okugaba mu mwezi guno ogwa ramadan nabbi yagambanga kana la yaruddu yala sairi nga tazzaayo musabi okujja nga talina kyamuwa nga buli ajja nga ateekwa kumuwa wakadhalika n'abakyala bakyala ba nabbi muhammadi sallallahu sallam yatuuka n'okuboogerako abamu ng'abawaana lwakugaba bagabanga nnyo mu mwezi guno ogwa ramadan era kyobalaba sheikh lislamu ibuni taimiya rahimahullahu taala yagamba itaamu lmasakin i'anatu lfuqara bilitaam fi shahr ramadan min sunani lislami lianna nabiyukum muhammadin sal llah sallam yaqul man fattara saima falahu mithla ajri sheikh alislam ibn taimiya yagamba i'anatu lfuqara bilitaami okuyamba ku banaku mu byemmere mu kisiibo muno okuliisa abanaku okubayambako ngaobaliisa yagamba nti min sunani lislam ezo zezimu ku sunna zennyini ez'obusiraamu lianna nabiyukum muhammadin sallallahu sallam lianna nabiyana muhammadin sallallahu sallam olwokubanga nabbi waffe muhammadi salawatullahi wasalamuhu alaihi kana yaqulu yalinga agamba man fattara saima omuntu yenna asiibulula omusiibi falahu mithlu ajri afuna empeera ngaezooli gwasiibuludde kyannaku nnyo omuntu ramadani netandika okuva olunaku lumu netusiiba ennaku 29 oba 3 naye nga tuwali musiraamu asiibulukuseeko mu nsawoyo wallahi kiba kyewunyisa tera okugamba abasiraamu mu tawuni ti abantu bayinza okukaluubirira okubatwala ekewo 13 basiibulukuke naye wano bwe basiibulukukira gwe oba ogenda ogambe haji nawe 3 nsasuddeyo gumu kitundu temusasula kikole bwotyo bwoba osobola kusiibulula omu yekka gamba haji ntaddeyo akasente ezo zokka empeero zenyagire ezo zokka empeero zifune edduwa zijja kugoberera kubanga ojja kuba otadde essanyu mitima gyabwe allah akutwale makka allah akuwa abalongo allah akuwa omukyala allah edduwa zitandika okugoberera naye nga gwosasudde just notambula nogenda subhanallah abatukulembera genda mubasajja abaliisa abasajja abamanyi okusibuluka subhanallah ibununei omwaka ogwaggwa kitunyumizibwa batugamba mu ramadani yaggwa waliwo omu ku basajja abagagga yajja naleeta $1,000,000 nagiwa imaamu namugamba sente zino imaamu zisibulira abasiraamu olwokuba amanyi empeere zimu kusibulira abasiraamu yajja na $1,000,000 nagiwa imaamu namugamba sente zino zakusibulira abasiraamu subhanallah baba bakola bwe batyo gwe tosobola kukwata menvu ga singi 5,000 14 ati ekitono ekijja mu busobozi bwo nokireeta nokiteeka ku mizikiti naawe oyingire mu baddu abasiibuludde guyinza okuba guno gwe mwaka ogusembayo ngaekisiibo ekijja wallahi kigenda kukusanga oli mu ntaana olw'obuwanvu bw'ebbanga eriri ku kisiibo okutuuka ku kisiibo ekirala subhanallah obusiraamu bwatukkiriza omuntu senga afa nga twakamala ekisiibo ekiddako wallahi kigenda okutuuka nga ne bakyala be bafumbirwa dda
nga tebafumbirwa mu bukyamu wabula shariya nga yabakkiriza okufumbirwa, nemaali ye nga yakkirizibwa okubeera nga akola ki, agikwata neba nga abamanyi bagigaba nga bagiwa abantu abalala nebagikozesa. Era kyobola Hasan al-Basri yagamba nti bi'sa rafiqu dirham wa dananir, ng'olina ow'omukwano mubi nnyo sente zeezo, la yanfaanik, nga tezirina kyezigasa, hatta yufarikuka, okutuusa lezikuvaako. Sente tezigasa, sente subhanallah bamanyi bazikubako ekifaananyi nga Ibn Taymiya nebaga nti Allah yazituwa ng'ekintu ekikozesebwa okubaako kitutuukako. Sente tuzikozesebwa kutuuka mu bulamu bulungi. Kyobola abantu abamu Allah ebyenfuna byaffe tebitambula bulungi, naye nga ffe tufuuse ensonga. Kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ma min yawm, teriyo olunaku illa malakani yanzilani, kujjako bamalayika babiri bakka, takulu ahaduhuma, ng'emu malayika egamba Allahumma aati mumsika, Allahumma aati munfika khalafa, ay Allah buli muntu agaba, buli muntu awaayo muddizeewo. Duwa ya malayika. Endala ng'ega nti Allahumma aati mumsika talafa, ay Allah omuntu akodowala mwawukanye n'emmaali ye, Allah yunoona riziki ye. Wama anfaqtum min khair wama anfaqtum min shay fahuwa yukhlifu wa huwa khairu razikin. Allah aga teri kintu kyoyinza kuwaayo okujja nga Allah akusikizaawo ekirala, Allah akuzaawo ekirala, ate Allah yasinga abagabi. Kyobola abantu b'omu Madina faqadu sadaqata sirri lamma maata Zainul Abidin. Zainul Abidin abantu b'omu Madina bwe yafa, olunaku lumu lwokka lwakyusa embeera y'omu Madina ne bamanya nti waliwo ekikyuse, kubanga yalina saddaaka ey'ekyama nga yazuukuka kiro 9 n'agenda ng'ateeka ku miryango gy'abanaku, n'ateekawo eŋŋaano, n'ateekawo butto, n'ateekawo entende, n'atambula n'agenda. Naye olunaku lwokka lumu lwe yafa, abantu baggulangawo emiryango gyabwe nga tekuli kantu, nga saddaaka tebaddayo girabako. falamma gassaluuhu wajadu athara dhalika ala dhahri, bwe bamunaaza ne basiŋŋaana ebikuyiro ku mugongo gwe, ng'emmaali yennyini yali agyetikka, ye mugagga ate yagaba, naye ng'ebintu bye byasikiba emiguwa bw'ati, n'abiteeka ku mugongo n'abyetikka, n'agenda ng'asuula buli wantu awali omunaku, awali omunaku, awali omunaku, ng'agenda agaba. Olw'okuba nti abamanyi baamanya ekirungi, obulungi bw'okuliisa. Guno mwezi gwa kuliisa, abantu bavuganya buvuganya. Mu Bawarabu bakkayanira bukkayanyiza okusiibulula, bateekako n'abayindi abayita abantu haji wano haji wano haji wano, bakkayanira bukkayanyiza okubeera nga bakusiibulula. Empeera subhanallah, aliwo abasiraamu batubuuza nnyo, empeera azifuna yaluwa? Yonaaguze eryenvu oba oli awadde omuntu emmere n'agirya? Byonna bye bimu. Omuntu kobenga omusibudde nalyenvu oba omuwadde sowaani ya mmere, zonna empeera ozifuna ez'okusibulula. Kubanga mu ddiini, mu shariya, ekintu kituumibwa erinnya lyekyo ekikiriraanye. Emmere eno egoberera kusiibulukuka, naye tugiyita kusiibulukuka, omuntu aba asiibulukuka. So badi Allah tabaraka wa taala, guno mwezi gwa kuliisa, fubako nnyo artist oliseeyo ne bwana ba muntu omu mwezi guno gwa Ramadhani. Oba oliawo empeera yazo Allah subhanahu wa taala ayinza okuzikuwa ku lunaku lw'enkomerero. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani Allahumma wa iyyakum lima fihima min al-ayati wadh-dhikri al-hakim. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم وللسائر من من كل ذنب فاستغفروه إنه هو البر الكريم وهو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله الذي فاضل بين الشهور والأيام وجعل شهر رمضان من أفضل الشهور، ليله قيام ونهاره صيام. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عباد الله، 10 أسباب تتعلق برمضان. ensonga 10 zikwatagana ku mwezi guno ogwa Ramadan. Ensonga ey'omwenda, anna Ramadan shahru tauba, omwezi ogwa Ramadan mwezi gwa kwenenya. Baddu Allah tabaraka wa taala, omwezi guno mwezi gwa kwenenya wa Allah subhanahu wa taala. Wa awwalu ma yatubu minhu al-insan ash-shirk billah, nga n'omuntu kyasookera ddala okukolako tauba ye muntu okuba nti yeenenyezza obutakola shiriki. Kubanga shiriki obuzibu obumulimu, yuhbatu al-amala kullaha, emirimu gyonna gisazibwamu olwa shiriki. Omuddu bw'obanga wasiibye tukyogera ntatera, naye ng'okyalina shiriki, okusiiba kuba kufu. Kubanga omuntu tasobola kusiiba ne kutuuka ng'akyakola shiriki. Ne bw'aba ng'asiibye ebisiibo bya myaka 30 naye olwaleero nga ayingidde kino akyalina shiriki,
olwaleero tanaba kusiibayo n'ekisibo n'ekimu, talinayo n'ekimu ekituufu, kubanga Allah yayogera bannabbi 18 mu suratu al-An'am naye yabaliriza abawaako comment naga nti walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, senga bakola shiriki byonna bye bakola nnaali bisazizzaamu. So omusiibi weewala ekiyitibwa shiriki. Omuntu yenna alina yirizi, alina abalongo, amala abalongo, alina ebiteega, oba alina yirizi, oba alina ekintu kyonna awaka. Abalala batuuka n'okuba n'embwa awaka ng'embwa ya ddungu, abalala balina endiga awaka, abalala balina ebintu awansi. Subhanallah, mwana wattu nkulabula, totawaana. Ekintu kituufu kiri nti olina okukola ekimu ku bibiri, okuva ku shiriki n'osiiba oba obutasiiba, ge mazima amatuufu. Kubanga bw'osiiba ng'olina shiriki oba osiibidde bwereere, oba omenyekedde bwereere, era tebiriimu kugezaako nti kangezeeko tulirabire eyo, kubanga omusiraamu omu ayinza okunyiiga naga oyo yatta ekisiibo kyaffe, ate Mungu yagamba ekisiibo yakisasula, oyo yatta ekisiibo kyaffe yakiraalika. Nkitta olw'ensonga nze mmanye ebituusisa okusiiba, nabisoma. Ensonga lwaki nkitta? Ekisiibo kiba kifunga, olina essabo ng'osamira, ng'olina yirizi, ng'olina emmotoka, olina bodaboda ogisibyemu yirizi, olina ennyumba yo wansi waliwo byewasimbawo omanyi byebikuuma. Ekisiibo osiibidde bwereere, awamu n'okuba nti omulimu gw'amaanyi, awamu bw'oba omaze okwenenya mu shiriki nga Allah akusaasidde tomuyina, weenenye mu mazambi amalala agasigadde, amazambi amanene. Weenenye mu bid'a, bw'oba olina bid'aati z'okola ziviireko ddala muno omwezi zeenenye, kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ragima anfa mri'i man adrakahu Ramadan walam yughfar lahu. Nabbi yagamba nti omuntu ennyindo ye lwala ekkookolo, alwala obulwadde obubi obw'olukonvuba olw'ekizibu ky'aba afunye, omwezi gwa Ramadan okubanga gumusiŋŋaanyeewo ne guggwako nga Allah tamusonyiye. Wallahi kyamaanyi kinene nnyo. Nabbi yagamba nti ofune ekizibu ekyamaanyi, kubanga guno omwezi gwa tawuba. Ramadan nejja netuuka okuggwako naye nga toli mubaddu abasonyiddwa. Saba Allah ateke mubaddu bagenda okusonyiwa, kubanga guno omwezi Allah ata abaddu be n'abajja mu muliro n'abasonyiwa nga n'amazambi babadde nago naye ne beenenya. Kyova olaba abantu olwaliro balongoose. Ani atalaba bulungi bwa Ramadan? Olwaliro obukaaya buli mu tawuni wano weewuunya ne gwotolowooza anakunoga nti bano bajja ti obukaaya babweyaziseewa. Emmotoka olwaliro subhanallah, emmotoka zivaamu Qur'an, zivaamu irimu, naye luli zibadde mu muziki, zibadde mu Nigeria, zibadde mu ki. Subhanallah, kati olwaliro kyova olaba tulina emirembe egy'amaanyi. Kyova olaba abamanyi bayogera obulungi obuli mu Ramadan, kwe kuba nti ebirungi ng'ebyo bibeeramu. Abantu bakyusa embeera zaabwe, abantu babeera balungi eri Allah subhanahu wa ta'ala. Baraka za Ramadan zisaasaanira buli muntu. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, guno mwezi gwa tawba, attaibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Omuntu bwe yenenya mazambi asigala nga atalina mazambi. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ya ayuha nnasu, abange mu abantu, tuubu ila Allah wastaghfiru la, mwenenye eri Allah era mumusabe okubasonyiwa. Fa inni atubu ila Allah fil yawmi 100 marra, nze nenenyewa Allah buli lunaku emirundi 100. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, nze nenenyewa Allah buli lunaku emirundi 100. Awamu n'ekyo nga Allah yamusonyiwa mazambi ge yakulembeza okukola. Ekisembayo mu mwezi gwa Ramadan, baddu ba Allah, igtinam al awqat al mufaddala. Tufeeyo nnyo, mufeeyo nnyo. Namba 10, okwenyagira obuseera obulina enkizo. Waliwo ebiseera ebirina enkizo, mu byo mulimu al ashru al awakhir, ennaku 10 ezisembayo mu mwezi ogwa Ramadan. Ennaku 10 ezisembayo zirina enkizo. Era Aisha radhiyallahu anha anyumya ku Nabbi Muhammad agamba nti kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Nabbi yanyiikiranga nnyo mu Ramadan embeera gye tutamulabanga anyiikira mu myezi emirala. Wa fi ashri al awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha, ate mu 10 erisembayo ng'anyiikira olunyiikira lwe tutamulabye ng'anyiikira mu nnaku 20 eziba ziyise. Bamwogerako nti kana yashuddu al mi'zara kana yuhyi al-layla, ekiro kyonna Nabbi yakifuulanga kiramu, teyeebakanga. Ekiro ky'ennaku 10 nga teyeebaka. Wa yastayqidhu ahla, n'abantu babawaka abakyala be n'abaana ng'abazuukusa. Wa yashuddu al-mi'zara, n'anyweza n'enkutu amakulu n'ayongeramu amaanyi mu nnaku 10 ezisembayo. Ennaku 10 ezisembayo baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala za kwenyagira, si nnaku za kwebaka, nnaku za kunoonyezaamu birungi, kubanga ezo nnaku zirina enkizo. Wa fiha lailatun hiya ummu layali,
wasafa Allah subhanahu wa ta'ala bi annaha mubaraka era mu nnaku ez'ekkumi mwe muli ekiro maama w'ebiro byonna Allah yakyogerako n'agamba nti kiro kya mukisa inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna anzalnahu fi laylatin mubaraka twassa Qur'ani mu kiro eky'omukisa eky'emikisa. Allah yini yakiyita kya mikisa. Ebitonde byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi bikuŋŋaana. inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alfi shahr tanazzalu almalaika warruhu fiha. Ekiro kimu kyokka okikoleramu omulimu gusinga omuntu okukola omulimu mu myezi 10. Abamanyi bagamba nti gyenkanankana emyaka 83 era akabbiri bwozisaaliramu bw'osaddaakiramu buli mulimu gw'onookolera mu kiro ekyo gusinga omuntu agukoze mu myaka 83. So ekyo ekiro olina okinoonya mu 10 lyonna erisembayo, olina okinoonyezaamu. Aisha radiyallahu anha maama waffe takuula agamba ya rasulallah, mbaka wa Allah. Olaba Aisha anoonya akaseera akalungi aga nti araaita ya rasulallah in alimtu lailata alqadri, nabbi bwe mmanya ekiro kya lailatu lqadri maatha aqulu, ngambe ntya nga kituuse? Namugamba nti kuuli, gambanga allahumma innaka afuwun tuhibbu lafwa faafu anni. Waliwo kama abantu kebayongeramu, abamanyi kebayongeramu allahumma innaka afuwun karim. Ako tikalimu mu dduwa, ekituufu kiri wadde tukagala nnyo wadde tukasoma naye nabbi teyakayigiriza. Nabbi yamugamba nti gamba allahumma innaka afuwun tuhibbu lafwa faafu anni. Aisha anoonya kaseera akalungi kaleme muyitako. Basahaba ezo ennaku 10 zonna tokola nga bano abantu bebakola ne balinda ekiro kya 27 ne bateeka emmere ku mizikiti ne bakuŋŋaana ne balinda ekyo bwe kiggwayo ne baddayo. La, Musiraamu anoonya obulungi 10 lyonna erisembayo alina okulinoonyezaamu ekiro kya Lailatul Qadri kubanga tekijja mumuyitako. Naye bw'onookinoonyeza mu kiro ekimu ekirala kijja kuyitako kubanga ekigambo ekisinga okuba ekituufu ku bigambo byabamanyi nti ekiro kya Lailatul Qadri kikyukakyuka, tekirina kiro kyankalakkalira. Kisobola okukyukakyuka nekibeera kya 21 nekibeera kya 23 olumu nekibeera kya 25 olulala nekibeera kya 27. Kisobola okukyukakyuka. So kinoonyezeemu ebiseera ebirala ebyenkizo baina al-adhan wal iqama, wakati w'okwazina n'okukima essola. Akaseera kankizo kasabiremu edduwa. Akaseera akalala ak'enkizo ke kaseera akaliwo olwali okunaku n'olwejjuma lwenjogererako okuva ku asiri okutuusa enjuba lwegwa. Ako nako akaseera kankizo kasabiremu Allah eddakiika nga 10-15 ezisembayo enjuba egwe ku nnaku olwejjuma uwummuza emirimu osabe Allah. Akaseera akalala ak'enkizo abalala abamanyi keboogera bagamba ku lunaku olwokusatu baina dhuhuri ne asiri, nabbi yasabirawo edduwa Allah n'ajanukula wakati wa dhuhuri ne asiri ku lunaku olwokusatu. Obwo bonna bonna obuseera bwankizo. Akaseera akasembayo waktu sahar, akaseera ketuliramu ddaaku, ako nako kadde kankizo kalimu baraka ez'enjawulo. Akaddaako tasaharu, nabbi yatugamba nti mulye ddaaku fa inna fi sahuri baraka, mu ddaaku mulimu baraka kubanga baraka teziri mu kulya buli mmere, ziri n'embudde. Tunuulira abantu ba nabbi Luutu, najjainahum bisahar, Allah aga twabawonya mu budde obwo ngaki ng'enjuba emambye neetera okusala. Obudde obwo obusembayo bwe tuliramu ddaaku budde bulungi nnyo okusabiramu, budde bulungi okusaaliramu, budde bulungi okusomeramu Qur'ani, budde bulungi okubeera ng'omuddu abwegayiriramu Allah subhanahu wa ta'ala, bukoleramu omulimu gwonna omulungi. Obudde obwo subhanallah, waliwo ne hadisi abamanyi abamu baginafuya. Sheikh Almani n'agamba hadisi ntuufu, hadisi ya Salmani eri mu kitabo kya Imamu al-Bayhaqi nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti albarakatu fi thalatha, emikisa giri mu bintu bisatu. N'agamba ekisooka fil jamaa, mu bantu okubeera awamu nga batambula ne imaamu omu, batambula n'omukulembeze omu, n'omukulira awamu mu jamaa, n'okusala sola za jamaa, n'ekintu kyonna ekirimu abantu abangi. Nabbi yagamba nti kirimu baraka. Nabi sallama n'agamba nti wa fi tharidi, ne mu mmere eyitibwa tharidi naye erimu baraka. Emmere eyitibwa tharidi yeeruwa, bw'ogenda ku neeti n'owandikamu tharidi bagikuleetera n'olaba bwekolebwa, naye nga yemmere ekolebwa mu nnyama n'eŋŋaano. Era Nabi sallama bwe yali ajogerako obulungi bwayo emmere yaga nti mathalu Aisha ala sairi nisa, obulungi bwa Aisha bwogerageranya n'abakyala abalala kamathali tharid ala sairi ta'am. Yagamba nti kiringanga emmere tharidi ku mmere endala.
ekikulu nabbi yayagalanga nnyo aisha naga nti mathalu aisha ala sairi nisa obulungi bwa aisha ekifaananyi kya aisha kuba kyabalabalala kamathali tharid ala sairi nisa alinganga bwala emmere eyitibwa tharidi ku mmere endala emmere eyo nabbi sallama yajagalanga nnyo era yamuwomeranga nnyo waliwo seeke waffe ono omuganda bwe yali ajogerako yagamba nti kyekikomande ekyennyama banga ebeera ŋŋaana era nennyama yo hadithi abatunda ekikomande ejja kubakolera nnyo ekikomande ekyenyama kiyinza okwongeramu okutambula kati kubanga nabbi sallama yagala kirimu baraka enjala tekulumbalumba nnyo ate kiwooma so nabbi sallama yakiryanga ku ddaaku nabbi sallama nagamba ekisembayo ekirimu baraka naga nti wafi sahur nembudde obwo wetulira mu ddaaku nabwo bulimu baraka baraka ziri mu jama ziri mu mmere eyitibwa tharidi ziri nembudde obwo bwetusaaliramu bwetuliramu ddaaku bwobanga oyimuse tokolanga kulya buli ddaaku wabula sabiramu nga allah subhanahu wataala edduwazo allah jazikiriza baddu ba allah ezo zensonga zaffe 10 ezikwatagana ku mwezi guno gwa ramadani buli muddu genda wekyekinge oyimiridde otya kubanga ramadani yonna etambulira ku nsonga ezo 10 oyina zotuusiza oyina zotambuddeko oyina wotuuse wobadde totaddeemu maanyi zino ennaku ezisigaddeyo wallahi ze ennaku ezisinga okubeera ennungi ku mwezi guno gwa ramadani إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين أورثنا جنة مع المحققين ولا تردنا خائبين واحشرنا مع أوليائك المتقين يا رب العالمين اللهم اغفر جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وجميع المسلمين من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة سنكون عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.